Afuna olw'embolo. Abazannyi b'omupiira mu magombolola omusanvu mu ssaza Mawokota beesunga okuwangula sseddume w'ente ateereddwawo mu kutongoza empaka za Kayima. Kayima ye mwami w'essaza Mawokota era omukolo gubadde ku kisaawe ekya Umeya e Bujuuko mu Duuma ng'ebirabo ebirala bijja. Eggombolola ya mituba ebiri kiringa ente egguddewo ne Ssaabagabo mu Duuma gyekubye ggoolo 3-1 ng'abawagizi bakyatenda penalty ezikubiddwa. Kayima Gabriel Kabonge abuuzizza ku bazannyi n'ababakulira ng'abasinga bavubuka. Latif Katendo wa Kiringente yagguddewo okuteeba mu Duuma mu ddakiika y'e10 ne bajongera ne mu y'e16 olwo ya Muduuma emu nga katika ekibiriti baginywesezza mu ddakiika y'e9 abawagizi ne banyumirwa abakiringente ne bakuggala ne penalty nabo abatendesi bawera okutereeza ensobi ezibakubiza ku mulundi ogusoose. Yene yaffe tebadde mbi yasinga omanye ensobi entonotono ezijja mu kapiira zezituleetedde okulabika nga tuwangula omupiira era tetuweddemu maanyi ttiimu yaffe ekyali y'amaanyi nnyo era tugenda kweyongera okweteekateeka tusobole okuwangula games ezisigaddeyo zonna. Newankubadde nga batuteebyemu naye era tetulabise bubi ne bazannye ne bazize ddala nkozesa system eya 4-3-3 okubeera nga ndeetera abantu okubeera nga balumba nga nina offensive ne attacking omulundi gumu, so kindaga nti mu biseera ebitali waawala nze omukuba balira ku kikopo era buli omu ajja okunsinkana akimanye nti nze muwanguzi w'ente eno. John Busuulwa assaamu ssente gattako ow'abavubuka Mukeera Abdunul ne ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Ssejjemba kw'ossa Kayima Kabonge kabafundikire bye balabye ne bye basuubira mu mpaka zino. Naye ekyo tukigudde bubbi kubanga emyaka 2 nga nze kamakogera nteekateeka tonamenti ekiringa ente. Tonamenti eyo etambula emyezi 3 bamugomwenda mu Desemba. Kati abaana bonna abazeera abasabye leero ttiimu yonna twajja mu tonamenti yange so era tugenda kukusira nga lukola kiro ebbanga lyonna kubanga ebigenda byaffe ngata bantu ba Kabaka. Ekigendererwa kyaffe okuteeka ekikopo kino kya Kayima Cup ekisookera ddala okufuna abazannyi abagenda okuzannya ku ttiimu yaffe ya Mawokota FC nga bava mu magombolola gaffe gano. Abasambi b'omupiira nsaba muve ku ddaala ery'okulowooza buli mwaka wabula mutegeere nti essaza okubalaga abantu abalala olw'okuzannya omupiira obulungi kijja kubayamba. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television.